na mayinja n'ogasiba ku bitundu by'ekyama by'abantu abawagira NUP, by'abantu abawagira FDC, by'abantu abawagira ebibiina eby'enjawulo olw'okuba nti abantu bakuvuganya. Ekyo kibeera kutyoboola ddembe lya muntu, kisuuse ku gw'omulamuzi. Kino tekiri kusiba naye kiri kutulugunya abantu ekisukkiridde be tumanyi ne betatumanyi. Buli kaseera tuzuula cases bane tukooye. N'omuntu asingisibwa mu kooti talina tulugunyizibwa era teri musango gusobola kuweesa kibonerezo kikutulugunya. Naye ne bano bye bakyateebereza abavunaanibwa bavuddeyo na biwundu ng'ono omwandiisi w'ebitabo Kakwenza. Abana bali mbakomera nga kooti zibawadde beyiro nga bakaba Palamenti Segirinya Honorable ne Sewanyana ne bafuna beyiro ne balema okuba nga baddizibwa eddembe lyabwe nga ebitongole ebyokwerinda bye byekiise mu kkubo lya nfuga ey'amateeka. Bannansi bakaaba batulugunyizibwa mu buli katundu, babeere baboda, babeere batembe, babeere baani. Ekyatuleta mu Palamenti kutaasa ssemateeka na kulaba nga ssemateeka bannansi bye baganyulwamu. Leero tufulumye Palamenti kubanga tetusobola kutuula kwogera bwogezi nga ebikolwa ebinyigiriza abantu baffe bikyagenda mu maaso, era twegasse wamu ng'abantu abakkiriza mu nfuga y'amateeka abalumirwa omuntu wa wansi okulaba nga tutaasa n'okulwanyira ssemateeka. Ekirayiro kye twakuba tetugenda kussa mukono paka nga tumaze okulaba nga eggwanga lyaffe lidda mu kkubo eriwo ekitiibwa, eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu okukome, okuwamba abantu kukome, okubuzaawo abantu kukome, n'abantu abavunaanibwa babe nga basobola okwenjoyinga oba okufuna emiramwa mu nkola ey'amateeka. Omuntu afunye ebbeero lwaki oba omukwata. Era nga tulowooza eno ntandikwa butandikwa kyali kiggula luggi. Mu bbanga ery'ennaku 14 tulina activities nnyingi ze tugenda okukola nga zonna ziruubiriddwamu kufulumya ddoboozi lya munnayuganda oyo eyawambibwa alina omuntu eyabula mwaka mulambo okuva akalulu ekaggwa. Bannayuganda bangi bakyali mu makomera, tugenda babanja. Abalowooza nti no bye tukoze bye bya bulijjo balinde ennaku 14 tukyalina amakubo mangi nnyo ge tugenda okulabika nno tukola. Teesa twagala nnyo kuba ebirime bannayuganda bingi naye tetugenda kuteeseza bafu, tetugenda kuteeseza bali mu makomera ng'ate tebaliyo mazima na bwenkanya. Tukozesezza emikutu gyonna egisoboka, tutuukiridde abakulembeze bonna ekisoboka, naye gavumenti eremereddwa okukola ku kitta bantu, ku kusiba abantu mu ngeri ey'ekimpatiira eriwo mu ggwanga lya Uganda. Kati abantu tebakyebaka mu mayumba gaabwe, eyali awagira opposition gwafuuka musango ne wa bizinesi bamukwatira ebitategereka. Kati tugamba nti twagala eddembe mu nsi yaffe, twagala eggwanga nga buli munnayuganda asobola okukolera mu nsi ye. Olwaleero tufulumye tugenda kumala weeks 2 nga tulaga obutali bumati n'emisango egibavunaana era abalivunaanyizibwa batwalibwe mu kooti nga constitution yaffe weyandiragidde. Naye ekyennyamiza era kya buswavu nti abantu basiga bakwatibwa. Tunuli ababaka ba Palamenti Honorable Sewanyana n'Honorable Segirinya bakyali munda. Tunuli abaana abakwatibwa mbi tajja kulayira ebyamu Museveni ng'agezaako okwerayiza. Abaana baffe bakyali mu kkomera wadde nga constitution ekkiriza nti oluvannyuma lw'emyezi 6 bateebwe era bakyabakwadde mu kkomera. Tetugenda kukkiriza twekandaza okumala weeks 2 paka nga eggwanga yaffe tulitereseza ebigambo eggwanga. It's understandable. I will not put the anger in the motion, Madam Speaker. But I want these people to understand that enough is enough. Right, Madam Speaker, I will return to the House in 2 weeks as a protest with a motion. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Guidance, Madam Speaker. So you can, I'll wait for you in 2 weeks with your motion. Good luck. Next item.